Olunaku lw'eggulu akakiiko k'ebyokulonda nga kakulembeddwamu ssentebe waako omulamuzi Simon Byabakama kakkiriza abeesimbyewo okukuba enkuŋŋaana naye kaataddewo obukwakkulizo. Puroguramu eno ebiragiro bya ekitongole ky'obulamu bijja kuba bigobererwa okwewala okukwatibwa ekirwadde kya COVID-19 oba okukisaasaanya. Ate ba candidates bajja kukkirizibwa okujja ku venue n'abantu abatassuka mu 10 nga na candidate waali candidate n'abantu 9. Olwaleero omwogezi w'ekitongole ky'abambega mu poliisi oba kiyite CID Charles Twine avuddeyo n'asaba bannabyabufuzi bonna okukwataganira awamu ne poliisi nga bakola enkuŋŋaana zaabwe. Be good to us. We are also human. In one way or another, one errant officer can commit a crime. But let us not blow it out of proportion as if it's a program of the force. No. We are ready to cooperate with you to ensure that we together as a team create a Uganda that is crime free. Ayongedde n'ategeeza ng'enkalala z'abo abeewandiisa okuyingira poliisi ku ddaala lya CPC bwe zaafulumye era nga baakutwalibwa mu kutendekebwa olwo basobole okuyambako mu kalulu akabindabinda aka 2021. Nti list ey'abo abantu abayitamu yaafulumye era nga abasobodde okuyitamu amanya gaabwe bayinza ogasanga ku district gye bava oba ku police headquarters. Mu ngeri y'emu agenze mu maaso n'alabula abo bonna abasiiga poliisi enziro okukikomya mu bunnambiro. Muleke okutubuleminga nti tuli bakambwe tutulugunya nedda. Ffe tuweereza eggwanga ate nga tetulina kyekubira. Era mbadde mbagamba nti we mukoma okubanga mutiteekako erinnya ebbi naffe mutumalamu amaanyi. Ntulina n'abasirikale baffe abavubuka abatanaakuwasa nti amawulire gano ge mututeekako mwati omusirikale ayinza obutafuna mubeezi omulungi. Ate ku nsonga y'abasirikale abakuba omukka ogubalagala mu b'ekika ky'Embogo, Charles Twine ategeezezza nga bwe bakyakola okunoonyereza okulaba nga abantu bano bonna bakangavulwa. Tukubira omulanga abantu ab'erinnya, abantu nga banaddiini, abantu nga buli omu mu kiti kye agezeeko kubanga abulirira munne, tuteekeko embeera nga mu butuufu tukwasiza wamu okubanga tusimba eggwanga lyaffe nga tuli mu mirembe nga temuli kulwana. Edith Nabagereka, STV Select ey'enjawulo.